kirabika essaawa zigenzegenze essaawa zigenzegenze naye njagala okumaliriza programu yaffe eno gye tuva Buganda Gyevudde ne Gyeraga nga mbakubira omulanga bakama bange nti Buganda eri mu kaseera kazibu. Njogedde okuviira ddala eri waggulu ne njogera ku ttaka nti ebyobulimi bifudde olw'okuba nti twasenza ebintu ebitali byaffe, twakkiriza okukozesa ebintu ebitali byaffe. Mbagambye nti edda okwongera ku ttaka twafunanga obusa ne tubufuna ne tugattako omuddo gwennyini gwe twalimanga gwagimusanga kubanga omuddo ogwo twaguziikanga mu ttaka. Ettaka eryo omuddo bwe gwavundanga ettaka ne lyongera okugimuka. Ku ssaawa eno tikikyaliyo. Abantu baadoputinze oba basenzezza ebintu ebitakwatagana, ebintu ebitasaanidde nti otuuka mu nnimiro z'abantu abasinga obungi bali mu kufuuyira. Era odiyo zino zenkola, puroguramu zino mbadde nsaba muzongereyo mu byalo eyo. Eky'omukisa omulungi, puroguramu zino zigenda ku YouTube channel yaffe, zigenda ne ku Facebook abageetudde Busujja, naye mwandibadde muzitwala ne mu boxes z'abalimi nga bwe nabagamba ekisinde kino kiteekateeka okuyamba abalimi nti tujja kubayamba naye ne bye tusomesa wano twagala mu bitwale nga bikulu. Obulimi kikulu, obulimi ku Buganda kwetudde era kweyimiridde. Naye nga mbeegayirira ng'Abaganda Abaganda betulumirirwa nti bannaye nga twagala Buganda ebeerewo, mwandifubye nga bwe musobola. Temukoppa bintu by'Abaminaani, temukoppa bintu by'Abawambi, temukoppa bintu bye mutasaanidde. Mulekeraawo okuleeta chemicals ne muziteeka mu bbomba nti mufuuyira muddo. Ofuuyira omuddo gukaze, ofuuyira ettaka terigenda kuddamu kubaza mmere nga bwe lyandibadde. Ku ssaawa eno gye twogererako mwandibadde mwenyumiriza nnyo mu Buganda ne mufaayo n'okulaba nti puroguramu nga zino zitwogera wano nazo zibeera nkulu eri mmwe olw'ensonga nti ebintu bino bye tukola era bye twogera byandibadde bibayamba mmwe ng'Abaganda okulaba nti ennima eyammwe eddawo, tudde ku nnima eyaffe ey'edda tusobole okukuuma bajjajjaffe bye baakolanga nga bwe baalimanga ng'emmere ebala nga tulina emmere emala. Ku ssaawa eno ng'era bwe nabagamba omwana w'Omuganda yeesanga bwesanzi nga azuukuka nga talina kyagenda kuliisa baana be, nga talina mmere so nga ate alina ettaka. Oyo alina ettaka nno ate ayinza okuba nga bwamukisa. Olaba abasajja bwe batukutte ekkane mu kibira nti alina ettaka walikozesa bubi n'oteekako chemicals n'ogaana okusimba omuddo olw'okuba nti tulina ne radio station, tulina ne TV eza Buganda naye nga tezisobola kusomesa bintu bino bye tusomesa. Nti Abaganda bandibadde babagamba bannange mulekerawo okukozesa chemicals zino kubanga chemicals zino za busagwa, za butwa. Mulekerawo okusimba emiti emikyamu, mulekerawo okusimba kalitunsi, mulekerawo okusimba payini. Mukole mu luzungu kye tuyita crop rotation nti sizoni eno bw'oba osimbye ebinyoobwa, sizoni eddako osimbamu ebijanjaalo, sizoni eddako ojja kusimbamu ebijanjaalo. Kino nno kituyamba okukuza oba okuteekawo embeera ey'okukuuma amazzi mu nnimiro yaffe. Kiyamba nti ettaka liba limanyiira ebimera eby'enjawulo. Ekyo kye tuyita mu luzungu tukiyita crop rotation, okutambuza ebimera mu mpalo, n'otambuza ebimera mu mpalo n'osobola okufuna ebimera ebirungi oba n'osobola okufuna emmere emala. Ku ssaawa eno gye twogererako Abaganda bangi bagiddwako ettaka lyabwe naye nga ababajjako ettaka lyabwe Baminaani be babajjako ettaka lyabwe naye nga bawagira magulu meeru. Abaganda basobole okuba nga tebakyetuusaako mmere emala. Abaganda ababeeranga n'emmere emala temukyagirina nga bwe tugambye olw'okuba nti
temukyagoberera oba tewakyali muntu abalambika muliba ku ssaawa eno mulinga bamulekwa tuli bamulekwa mu Buganda olw'ensonga nti Buganda mpambe Abaganda abasinga obungi batya okuvaayo okwogera n'ekintu nga kino ekigasa abantu ekyokulimisa abantu emmere bagamba Akasujja vaayo olekaane naye ng'ate ne bwendeekaana era abantu abasinga obungi tebagoberera bye twogera kubanga ekintu kiri simple. Togula lekerawo okugula chemicals genda mu nnimiro gula enkumbi tandika okulima n'omuddo omuddo gukuŋŋaanye oba sooka oguwale nga mu lulimi olunabuddu bwe tugamba omuddo guwale guteeke wamu kukuŋŋaanye oba tandika okukabala kabala naye ng'oguziika mu ttaka kujja kuvunda ettaka lisobole okugimuka biri ebisobodde okuvunda bigimusa ettaka osobole okulima emmere emala Buganda esobole okubeerawo. Musomese abaana bammwe mwewale nnyo okubasomesa ennimi engwira okusinga ennimi ezaffe naddala Oluganda. Abaana baffe mubasomese Oluganda, abaana baffe mubayigirize Oluganda, abaana baffe mubayigirize ennyambala gye basaanidde okwambala. Mulekeraawo okuva ku nnono n'obuwangwa bwaffe nti olw'okuba omukyala yasoma ku ssaawa eno gye twogererako kanjogereko katono nnyo nga sinamaliriza puroguramu eno nti otuuka mu maka gano ge bagamba ag'abaana abaasoma ng'era bwawulira Fred Sebatta ayogera nga omukyala ali mu ddiiro omwana ali mu kisenge ky'omulenzi n'omuwala ali mu kisenge kye n'omukyala ali mu kisenge kirala nga buli omu ali ku ssimu zino eza smartphone buli omu akyatinga ne gwakyatinze naye nga temukyalina temusobola kukubaganya birowoozo tewakyaliwo lwaki amaka agasinga obungi gafudde mu Uganda nti wesanga oyinza okwesanga nti n'abantu abamu wa sabjekiti eno n'agireeta luvannyuma nti amaka mangi nnyo mu Buganda ag'abo abasomye tebanyumya na ku mboozi tebasobola kumanya nti omukyala yafunye ekizibu kino ku mulimo nti omwana abadde atambula n'agenda ku ssomero yagisiddwa bw'ati tewakyali proper communication abantu abasinga obungi kati tugeze nga wane wange mu maka gange ebintu ebisinga obungi tubyogerera ku dayiningi nga tulya emmere era mwandibadde muteekawo n'amateeka nti amasimu nga gano bwe mubanga mulya emmere amasimu gaveeko etteeka nalireeta wano ewange mu maka gange nti amasimu bwe tuba tulya emmere amasimu gavaako ne tukubaganya ebirowoozo obadde otya leero otambudde otya gundi kiki ekibaddewo we mufunira n'amaloboozi ag'abaana ku ssaawa eno gye twogererako amaka mangi nnyo mwe abazadde temukyamanyi n'abaana bammwe bwe bali temukyamanyi n'abasomesa bwe basomesa abaana bammwe temukyamanyi nabizibu baana byammwe bye basanga mu makubo waliwo mu luzungu kye tuyita bullying abaana ababa bagezaako okubatiizinga n'okubatulugunya abaana batya okubyogera kubanga gwe omuzadde tolina biseera kuwulira bintu bino era tolina na biseera kwogerako na mwana wo kubanga omuwambi omukulu ono magulu meeru yabaleetera amasimu mubeera mu chattinga mubeera ku Facebook mubeera ku WhatsApp mubeera mu kukwana bakazi mubeera mu kukwana basajja nga gwe mulimo gwammwe nga awaka tewali proper communication. Bannange ndowooza kankome wano obwedda mubadde muwuliza programu yaffe Buganda Gyevudde ne Gyeraga ebadde njogedde ebintu bingi njogedde ebintu bingi ebikwatagana ne culture yaffe bizingiramu olulimi bizingiramu emmere bizingiramu enneeyisa yaffe bizingiramu byonna naye ng'ekisinga obukulu Buganda bwe tuba nga tutugirwaniridde tujja kwesanga nga tugudde ku mitawaana. Mubadde bawuliriza balungi bakama bange mu programu yaffe eno Buganda Gyevudde ne Gyeraga. Nze Alex Willington Kassujja tujja kusinkana ku Sunday ejja mu kiseera kye kimu nga we twatandikidde era mbaagaliza weekend ennungi mpozi nga sinaba kumaliriza ffenna tulina okubeera e Busujja ng'ennaku z'omwezi 7
ebirango mubiwulira, ebirango biyita. Bw'obanga ofunye ekirango kyonna naddala ku mukutu guno, ekirango ekyo kyongereyo, tegeeza abaana n'abazzukulu, tegeeza bakojja baffe, tegeeza basenga baffe nti ebusujja ye wali ekinyusi, ebusujja gye tugenda okujja ekirungi. Togenda kudda eno kubeera eno mu masaŋŋanzira n'ofuna ky'oyagala. N'olwekyo mwenna tubakubiriza, emmotoka weeziri za bwereere zaateereddwawo, entambula tojja kugigira, ebyokulya gyebiri, buli kimu gyekiri. Jangu olabe bajjajjaabo, jangu okuba amavi bajjajjaabo oyogere nabo. Ennaku z'omwezi 7, 8 ne 9 tujja kubeerayo. Mukama abakuume.